Ku lunaku lubadde lwa Mande, abalwanyi aba M23 bagenze maaso n'okuwamba ekibuga eky'omu mambuka ga Kivu ekya Goma, era ng'ebadde emmundu y'amaanyi. Kulwanagana kubadde kw'amaanyi wakati w'amagye aga Congo ge tuyita amagye aga FARDC n'abo ababayambako omuli Wazalendo, ate n'eggwanga erya Rwanda n'abalwanyi babalumiriza aba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Amagye ga Congo wetwogerera abasinga baddukidde ku nkambi ez'amagye aga MONUSCO, amagye agali wansi wa United Nations, so n'abandi balabiddwako nga badduka okwetaasa ekibabu ne bagenda mu ggwanga erya Rwanda mu district eya Rubavu. Era Rwanda etegeezezza nti mu Rubavu balina amagye ga Congo abajasi 120 abagenze mu maaso n'okukwatibwa kakati wetwogerera bayite ba prisoners of war, era ng'ebyokulwanyisa bamaze ddo bibajjako, era ng'abajasi bano 120 wetwogerera bali mu mikono gy'amagye ag'eggwanga erya Rwanda. Mukwano gwange nampuliriza abalwanyi bano aba M23 okusinziira ku biriwo kigambibwa nti omukono ogw'amaanyi n'amaanyi ge balina byonna biva ku nsonga y'okuba nti bawagirwa eggwanga erya Rwanda. Rwanda kyegenda maaso n'okuba nga yeewakana, ate nga n'alipoota endala egenda maaso n'okulumika eggwanga erya Uganda, kuba gye buvuddeko wiiki nga 2 emabega byava mu kamwa kennyini ak'omukulembeze ssenkagale ow'eggwanga erya Rwanda Paul Kagame Rutagambwa, ng'ategeeza nti ekiwaayi ky'abalwanyi abatawanya Congo mu budde buno si kiwaayi ky'abalwanyi aba M23 abava mu ggwanga erya Rwanda. Yategeeza nti abatawanya Congo ennaku zino balwanyi aba M23 ekiwaayi ekyasala ekkubo ne kijja mu ggwanga erya Uganda ne bakikumira mu bitundu eby'ekisoro, ate oluvannyuma ne batoloka ne baddayo okutawaanya eggwanga erya Democratic Republic ya Congo. Tujja kujjukira nti mu mwaka gwa 2013 oluvannyuma lw'amagye aga SADC okuteekawo amaanyi n'akazito ku balwanyi baana ba M23, ekiwaayo kimu ekyali kikulemberwa Jean Marie Runiga, baali bajaasi 560 bakwata ekkubo ne baddukira mu ggwanga erya Rwanda. Era Rwanda egamba nti yabajjako ebyokulwanyisa n'ebiwaayo eri eggwanga erya Democratic Republic eya Congo. Bwe kiti ekiwaayo ekirala ekyali kikulemberwa Sultan Makenga kyaddukira mu ggwanga erya Uganda. Bwe batyo batuuka mu ggwanga erya Uganda ne babateeka mu nkambi z'ababundabunda ekisoro, wabula waayita emyaka mitini twagenda okuwulira gavumenti ya Uganda ng'egamba nti Sultan Makenga n'abalwanyi be basobodde okubanga beesolossa ate ne baddayo mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo okutawaanya eggwanga lya Congo lino. Kakati awe twebuuliza gwe omulabi wa KKTV nti abalwanyi ba M23 oba amagye ga M23 agatawaanya ku luno eggwanga erya Congo magye gaduumirwani, kubanga ekibinja ekya Sultan Makenga gavumenti ya Uganda yagamba nti baatoloka ne baddayo e Rwanda, ate ekya Jean Marie Runiga gavumenti ya Rwanda egamba nti babajjako ebyokulwanyisa era ne babakumira mu ggwanga erya Rwanda, naye nga tebabakkiriza kubanga baddamu ottawaanya eggwanga erya Democratic Republic eya Congo. Wetwogerera kakati Sultan Makenga tulaba nti yagenda mu maaso n'okuduumira ekiwaayi ekikola ku byokulwana mu ggwanga lino erya Democratic Republic eya Congo, so nga ate ekiwaayi ekya ebyobufuzi kyo kigenda maaso n'okuba nga nakyo kiina akikulira wansi w'abalwanyi bano aba M23. M23 lwaki beeyongedde amaanyi? Gwe omulabi wa KKTV kyetugenda okuzzaako okulaba. Ku lunaku lubadde lwa Mande, abalwanyi aba M23 bagenze maaso n'okuwamba ekibuga eky'omu mambuka ga Kivu ekya Goma, era ng'ebadde emmundu y'amaanyi. Kulwanagana kubadde kw'amaanyi wakati w'amagye aga Congo ge tuyita amagye aga FARDC
n'abo ababayambako omuli bwa Wazalendo ate n'eggwanga erya Rwanda n'abalwanyi babalumiriza aba Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Amagye ga Congo wetwogerera abasinga baddukidde ku nkambi ez'amagye aga MONUSCO, amagye agali wansi wa United Nations, so n'abandi balabiddwako nga badduka okwetaasa ekibabu ne bagenda mu ggwanga erya Rwanda mu district eya Rubavu. Era Rwanda etegeezezza nti mu Rubavu balina amagye ga Congo abajaasi 120 abagenze mu maaso n'okukwatibwa kakati we twogerera bayite ba prisoners of war, era ng'ebyokulwanyisa bamaze ddo bibajjako, era ng'abajaasi bano 120 we twogerera bali mu mikono gy'amagye ag'eggwanga erya Rwanda. Mukwano gwange nampuliriza